basoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna si kyakyezo oba kiki ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awabira nti bamuzaako omusango bituufu bwe tunoonyereza mu byempuliziganya bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigenderera kyabwe n'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'ati avunaanibwa asimbibwe mu kkooti yeewozeeko kati gwe musango ogenda luddawa mu kkooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano so muwabi wa gavumenti yawoza omusango guli yamira ku kituuti kye n'ayogera ebintu ebitali bituufu ebitali mu kkooti ate ng'ateekamu amanja gaffe ng'abasumba mpaliriziddwa okujja okutereeza ensobi ezo ezigenda mu maaso era njagala kugamba siri wano kulumiriza Musumba Kayanja nti yakikola oba tiyakikola kubanga kkooti erina okusalawo siri wano kumwonoonera linnya lye na kumwabya ng'abalabe bagamba ekyo tekibangako mutima gwange nzize wano kusaba Pastor Kayanja n'emikwano gye egimubulogingirako anzije mu bintu bye nze siri mu musango tiyawabira nze era n'abaana mu baana be yawabira nkwaniriza nate ku Focus TV ensonga si nnungi nagamba nti tuli hashtag kuddayo ku nnono hashtag back to our roots enkola eno twagiteekawo nga buli lwa Sunday tukuwa oba oliawo story oba episodes ez'enjawulo ezikwatagana ku nsonga y'ebisiyaga ng'eggwanga Uganda mu mateeka tetubikkiririzaamu era njagadde nkuwa obujulizi obulala Pastor Kayanja ne Pastor Ssenyonga Jackson nga buli omu alumiriza munne oli olw'okulwana ono anoono agamba nti ekituufu kiri nti tewaliiwo wabamukka nga tewaliiwo muliro so olutalo lukyagenda mu maaso olwo era obujulizi bukyajja bungi nnyo okulaba nga tunogera eddagala omuze guno ogw'ebisiyaga tujjukire nti mu buwangwa bwaffe mu constitution yaffe n'obuwangwa bwaffe tokkirizibwa kubeera na muntu y'omu mu kikula omusajja ku musajja omukazi ku mukazi tukivumirira ne sekuvumirira yonna ate era si kya buwangwa era si kya buntu kiswaza nnyo era nga Focus TV tugamba nti back to our roots tuddeyo ku nnono tuddeyo ku culture oba obuwangwa bwaffe tusobola okubeera nga tutambula mu maaso n'okubeera nga tufuna ensi eyensa stories zino abadde azigobera buli Sunday tukuwaayo clip emu ku ezo ezigezaako okulaba nga zirumiriza oba zireeta obujulizi ku bantu abo oyinza okuba oli eyo gwe mutuse kinoomu nga nawe olina version oba story eyiyo gy'oyagala okuwa abantu bwe tutavumirira bintu bino ffe nze naawe tuyinza obisiba mu bantu ate era munnamateeka yatukakasa n'atugamba nti bw'ofuna wewennyamira oba ofuna obujulizi bwonna bukwate genda ku poliisi ekuyambeko tulwanyise kino ffenna tulabe n'ensi yaffe ng'edda ku nnono entuufu otherwise tova ku Focus TV tugenda aba video bbiri nze naawe eya Pastor Jackson Ssenyonga wamu ne Pastor Kayanja biki bye boogera ebisongovu biki bye beeyisaamu gaali ki gye beeyisizaamu nze naawe tujja batumalize okumanya mutuufu ki oba omutuufu yaani omukyamu yaani tova ku Focus TV nze Adewuba Fosekime Muyanja katulabe video buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel.
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Yayimirira ku kituuti kye n'ayogera ebintu ebitali bituufu ebitali mu kooti, ate ng'ateekamu amanja gaffe ng'abasumba. Mpaliriziddwa okujja okutereeza ensobi ezo ezigenda mu maaso. Era njagala kugamba siri wano kulumiriza Musumba Kayanja nti yakikola oba tiyakikola, kubanga kooti erina okusalawo. Siri wano kumwonoonera linnya lye na kumwabya ng'abalabe bagamba. Ekyo tekibangako mutima gwange. Nzize wano kusaba Pastor Kayanja n'emikwano gye egimubulogingirako anzije mu bintu bye. Nze siri mu musango, tiyawaabira nze, era n'abaana mu baana be yawaabira siriimu. N'ekirala nzize wano okumusaba n'abantu bakozesa okwogera amazima, era ng'omusumba bwe yandyogedde amazima ayogera amazima. Ebintu Channel 44 bye yayogera n'agamba nti AI yevunaanyizibwa ku bifaananyi ebyalabibwa mu kooti, ekyo si kituufu era bulimba. Amawulire ag'oluzungu aga Channel 44 gagamba nti expert omukugu obyokunoonyereza ku masimu yalemererwa okukakasa nti byali alaga byali bituufu era nti byali bikalaativu. Ekyo tekyaliyo mu kooti era tekyagenda mu maaso. Yakakasa bulungi nti byali alaga byakola mulimu gwali professional era ayimirira wakati waagwo nkuguwagira era mutuufu. Pastor Kayanja yagamba nti kooti yasalawo nti report ye yali egenda mu maaso teyali ntuufu. Ekyo kooti tekyogerangako. Mu luzungu yagamba the court pronounced itself. Court tesalanga. The court to pronounce itself means waliwo ruling ku nsonga yali yagenda mu maaso. Kooti terina kiyasalawo nti ebifaananyi bituufu si bituufu. Kooti yawuliriza, tiyasalawo. Kyo Pastor Kayanja yali ayogera bulimba. Era yagamba lwaki oyogera ebintu omulamuzi by'ataayogera era oba kooti by'etaayogera. Ekyo nakyo tekyali kituufu. Kooti terina nnyo kyeyagamba kimuwuliriza ku lunaku olwo, yawuliriza buwuliriza. Era ekyayogerwa mu mawulire nga kigamba nti waliwo empuliziganya wakati wa Kayanja n'abaana abo nga beesindikira ebifaananyi, messages n'ebirala. Ebyo byo byaliyo mu kooti era tugambye byali bituufu okusinziira ku expert eyagamba nti bituufu. Kati bw'otandika oga nti omulamuzi tiyayogera bw'atyo oba yagamba bw'atyo oba tiyagamba, ng'ogezako kuba ebituli mu lipooti, ekyo buba bukyamu era buba bulimba. Ekyamazima kye kino, mu kooti ku lunaku olwo expert yagamba nti waliwo messages eza WhatsApp ne messages endala n'ebifaananyi ebitatambula n'ebifaananyi bya video ebitambula, naye messages ezo n'ebifaananyi ebyo nga byali mu kika kya buseegu obwa homosexual obw'ebisiyaga. Era messages ezo zaagabanibwa wakati wa Reagan Ssentongo omu ku bawawaabirwa ne Pastor Kayanja, nti era akebera ebifaananyi omugugu yalaba nti Pastor Kayanja ebifaananyi ebyo yabifuna yabibikola ne messages yazisoma. Era omugugu yagamba Pastor Kayanja yakuba essimu 2. Essimu ezo 2 nazikubira Reagan era nezirikodingibwa. Mu ssimu ezo 2 ebyali byogerwa Kayanja byayogera ne Reagan mu exchange eyo byali bya buseegu
bwa Kisiyaga. Eyo kooti yawulira. Siri wano kugamba nti Pastor Kayanja gumusinze, naye ndi kugamba nti ebyo bye byali mu kooti. Sigenda kwongera ku bya kooti kubanga omulamuzi yatugaana okutandika okwogera ebigenda okujja mu maaso n'okutandika okusala omusango. Nze ndi wano kwogera byaliwo mu kooti. Ekyo kyaliwo mu kooti. Kati ekyo bwe kiba nga kye kyaliwo, ate Channel 44 Pastor Kayanja ne babloga nakana akakutu ke bayita The Truth, n'akakutu akalala ke bayita Naked Truth, obwo bwerubaga. Abaana batuula wali wansi, buli kyembuulira wano ne bakiteekamu obunankani bwabwe. Kaabali abaana batuula wali wansi. Kati bw'otandika okutwistinga ebintu ebyo n'obikyusakyusa, oba ogamba nti amaaso tugajje ku musango n'okuddamu ebibuuzo ebyo ebinene tugateeke ku muntu omulala, Ssennyonga, Pastor Kiganda n'abasumba abalala, kubanga ate batwagala batukyawa. Nze siina kasajja ku mutima ku Pastor Kayanja. Njagala kubajjukiza Pastor Kayanja bwe yalina ensonga zino emyaka giri egya 9 na uli olwasooka mu 2000 ezo bwe zityo, where Pastor Sempa was involved and others, nakyaza Pastor Kayanja wano ku Top Radio yewozeeko. Namukyaza yewozeeko. Singa mukyawa lwaki namukyaza? Najja enfundi zitali mulundi gumu neyewozaako. N'abasumba abo ne baŋŋamba lwaki omuwadde okwogera. Nze ne bagamba munange tuweereza Katonda. Oluusi asonyiwa n'abantu oluusi bakyuka, oluusi bayinza n'okuba nga bamuwaayiriza. Naye nali mbiwuliddeko, we namukyaliza nali nabiwulirako. Yes, nali nabiwulirako ne ku bantu abali ku Lusegerere namba 2 ne namba 3 nga baŋŋamba dda. Nenze ne mmanya ebiri byaliwo oba tebyaliwo, naye mbyemabega ne muwagira Musumba Kayanja. Kino bwe kibaawo ng'abaana abatali 5, abatali 10, abatali 15, abatali 20 bajja bagaba netuvunda tufa biki ninga nedda bannange. Bayibuli egamba temudenyanga mukadde okujjako nga waliwo obujulizi oba abantu ababiri. Nenda genda okulanga abantu tebali 2, bali 2, bali 3. Neŋŋamba kino kyetaaga okukolako. Nenkubira Pastor Kayanja essimu, teyagikwata. Nentuula nempulira nga kyetaaga okwogerako. Nempandikira ebbaluwa yasooka. Neŋŋamba Musumba Kayanja twogeremuko, bano abaana bajja boogera ebintu bino. Njagala tumanye engeri tuyinza okuwagiramu n'okubasirisa. Nemugamba mu bbaluwa sibakkiririzaamu, naye weetaaga naffe otunnyonnyole mu Katonda tulabe engeri gye tunaakulwanirira. Bbaluwa teyagiddamu. Sirange nentuula. Ebbanga ne liyita, abaana abalala ne bajja ate nga balina ebintu bingi. Nze kino sinze nkitadde mu public. Pastor Robert yakisindise kupaka mu public. Kakati ne muwandikira ebbaluwa ey'okubiri. Mu bbaluwa ey'okubiri ne nkopingirako abantu 3, 2 ba Mwoyo, omu wa gavumenti. Bagamba ne twogere. Teyajja. Naye kye nalaba poliisi mbwe mpita nyina omusango gwe nazizza ogw'okumwogerako nga tinedda. Sisobola kubanga nazizza musango okusaba omuntu okujja okwogera engeri gye tuyinza okutambuzaamu ensonga zino nga ab'omwoyo. So naguno omusango okugenda mu maaso mu kooti. Pastor Kayanja yagamba nti si yaloopa abaana, nti era omusango guli wakati wa gavumenti n'abaana. Ekyo kituufu, naye mu kitundu kyakyo weewaawo gavumenti yeeroopa yewozeseza abantu bano, naye wateekwa okubaawo complainant complaint kyeki okwemulugunya. Pastor Kayanja yeemulugunya mu musango guno. Kati obanga weemulugunya nti omuntu amenya amateeka ga gavumenti, gwengeri yotalina kooti eyo ku kyaki, gavumenti yekuyamba okuwoleza omusango ogwo weemulugunyirizaako, kubanga aba amenye teeka lya gavumenti. Kati gavumenti yemutwala obuvunaanyizibwa okumuwozesa, naye kyekitegeeza nti gwekivuddemu. Kati okwo nakwo kuwubisa bantu. Guno omusango gwa Pastor Kayanja
era Jonathan Muwaganya prosecutor yagambye ku mulundi ogwo gwawedde nti Musumba Kayanja ye complain nti wange yemwe omulugunya omukulu yemwe omulugunya wange kyovola singa Pastor Kayanja agamba nti ekintu nkivuddemu kakati naguno omusango guyimirira. So ekyokulimba abantu nti omusango sigwoloopa abantu ekyo era kitwalaba n'oguli ogwasooka kugwasooka yagenda n'agamba abantu bannange abasumba bannange bantadde mu kkooti kale omusumba munange nantwala mu kkooti ate omusumba omulamba yennyini ate nantwala mu kkooti bayibuli kati tugikoze tutya bw'ate bwe yagamba that time naye seriously nga ye yatwala abantu mu kkooti so si basumba balala kubanga obanga abasumba balala bamutwala mu kkooti ate lwaki be baavunaana ate gwaloopa ate gwe kubavunaana so ye yali aloopa. He was a complaint, he complained. Era na kino bwe kityo bwe kiri. So tubeere bamazima mu byetwogera. Tubeere balambulukufu mu byetwogera. Era nsaba kooti etuyamba okubanga tusobola okuddamu ebintu bwe biti bwe biba bizze. Kuba kooti yatusaba ne tugamba nti tugenda kwogera bintu bino mu public. Era tubadde twekomyeko. Naye omusumba ye bwagenda maaso n'ayogera ekiki nekigenda mu bantu emitwalo 5 3 2 ffe ne tusigala nga tuyimiridde obanga tetulina kye tukoze kitegeeza tukkiriza version ye yebeera narratives ya public tetugenda kukikkiriza. Era buli musumba lwanaayogera ku kituuti naffe tugenda kwogera ne bannayuganda kwegamba playing ground ebeere ng'eri clear and even. Nziramu okugamba kino tekiri wakati wange na Pastor Kayanja guno omusango guli wakati wa Pastor Kayanja n'abavubuka bamuvunaana. Tusaba nga bwe yasobodde okutunula mu kamera agitunulemu omulundi umwagambe ensonga lwaki bifaananyi ebyo babisanze ku ssimu yange obanga babisanze nga twabigabana ensonga bweti ne bweti. Ensonga lwaki nakuba essimu ne twogera ebintu nga bya bisiyaga n'omwana oyo ensonga eri bweti ne bweti ebyo byabaddamu. Naye bw'onenya Pastor Ssenyonga bannange wadde nnyina amaanyi mangi naye siina buyinza n'amaanyi gabuuka kuva wensula nenyingira mu ssimu ya Pastor Kayanja ne mukubira essimu nga nkubira Reagan ne njogera nga ye nsobole omulumiriza era mujjeko ekitiibwa kye ekyo sikirina. Eno ssimu yiyo obeera muntu mukulu oddemu ebibuuzo. Siina maanyi na buyinza na teknolojia ayingira mu Pastor Kayanja's phone ne mu receivingira video y'ekisiyaga nenji openinga nenji viewinga kubanga omuntu yabi openinga na bi viewinga kati bwe mala nenga nti yoyo ondabye nze Ssenyonga bagenda kunenya gwe agamanyi sigalina. So bw'oba omuntu ayagala amazima ogwo si musango. Gwe nange tuli wano kuba twagala amazima ogwo si musango. So tosobola kunvunaana nti Musumba Ssenyonga ayagala amazima ogwo si musango. Pursuing justice has never been a crime. You can pursue justice. Munnayuganda yenna nkusaba genda mu kooti owulire ebigenda mu maaso olime kulimbibwa. Namwe ba bloggers mbasaba mugende mu kooti muwulirize ebigenda mu maaso mulime kulimbibwa kubanga omusango gugenda mu maaso kooti ya bwereere twala biseera byo tula katebe wuliriza. Mbasaba ba bloggers mwenna n'abalala mubere ku side y'amazima mwagala amazima mu reporting ebintu mu butuufu bwabyo. So omuntu okukubira essimu n'agamba munnange nyambaawo awo kanju kinjiikidde nkolera bwoti. Your profession should be guarded and also you should also have a reputation. Basoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna si kyakyezo oba kiki ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awabira nti bamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano basobezebwako bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba
era bano balina ekigenderera kyabwe n'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'ati avunaanibwa asimbibwe mu kkooti yeewozeeko kati gwe musango ogugenda luddawa mu kkooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano so muwabi wa gavumenti yawoza omusango guli omusango si gwa Pastor Kayanja musango gwani gwa gavumenti okusinzira mitendera gy'enkulaze kwamba abantu balina kyoliro n'agamba nti olutalo wakati wa Pastor Kayanja ne Ssenyonga tewali olutalo wakati wange na Ssenyonga tewali lutalo olutalo teruliiwo omusango gwe guliwo gulimu abantu be babiri era kyova olaba nti yagula balooya bameka 5 ababawolereza balooya 5 omuntu bw'ogulira balooya 5 si kitono bw'olina balooya 5 si kitono so alina balooya 5 be abagulira era omusango ogugenda mu kkooti kakati abawabi wa gavumenti ze kyenategeddeko era kyenalabyeko nti buli bujulizi bwe baleeta obulumika abantu bali kkooti ebutwala buli bujulizi balooya 5 bagezaako okulwana obujulizi babugjeyo bakyalemeddwa kubanga buli bujulizi bwe baleeta butuufu buli bujulizi bwe baleeta kakati ezo agamba nti nyiri twabakuba enyiriri nze sikuba nyiriri sikuba era olero badde mu saavisi olabye nga nkuba olunyiriri so kakati omuntu kinagambye wano nti omuntu bw'abanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira n'obigamba nti babyalidde enguzi n'obaga bibalese bya bulimba ng'ate naye wennyini omanyi oli mukwasisa w'amateeka kuba bw'obanga obulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka mu Uganda tulinamu amateeka tulina honorable minister wano minister ali wano atula mu parliament atula mu cabinet byajje mu cabinet tasobola kubitwalawo mu parliament okujjako nga babimutumye ogendayo so kakati boddira nenkera wano bacha neŋŋamba anze ndi ku Katonda yekka I don't care about government parliament they are all crooks government they are all wrong police they are corrupt ekitongole kiri bakiguze kakati gwe wali otwala omusango wagutwala ku police tewagutwala mu ggulu kubanga nga bagutwala lukano musango jage mujimpe mwena muli babbi omusango gwange nze gitwala wa Katonda Almighty God emisango gijino will be having a different conversation yomo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange kusubscribinga ku Focus TV yange bingi